Sheri. Omusajja ono gwolina. Kituufu. Wamujja ku okushifa oba bali bakyalo. Kyogamba lugoye. Omusajja lugoye. Kyogenda noga omuntu nyazi nyambale mze sigaba na basajja. Ate sigaba na musajja. Sheri, wali mukwano gwa okushifa? Okuba mukwano gwange. Nga tonafuna musajja ono? No, sibangako mukwano gwe. Tuli ba mikwano zembe ne bafaani. Yes, twalinga ne group eyedde omuntu oba ne bafaani baba kwagala. Kituufu Sheri wakola pate. No ita okushifa. Bakutumye taata. Bakutumye. No ita okushifa. Okushifa na jane bawo. Yamugandi. Uliriza mukatini. Ile mbozi. Mukubagabira bwana akokunywa. Akagira sinekaja wasinga kali kochi. Enamba. Sherry Matovu. Esente. Ninga bwe mfana na uloza. Esawa zino mwana olina gamba yapatadde mu kadola. Nakubasa. Kyogamba gye yali tewali dola. Anti kyekyo. Omuntu tebamubba omuntu asalawo. Shofira abimanyi. Sina kyemmanyi bane kweze ensonga. Naye nze mbabulira omusajja aluma nze always kibagamba omusajja aluma. Sibimanyi bane omusajja aluma. Sibimanyi. Sheri. Ekituufu ye omusajja ono wamujjawa. Omusajja yankwana ngo abala. Nze kye kyegambye omusajja yabeerawo kumpi emyaka 5 nga mukwano gwange. Good 5 years ele mabega kawo na posting akembozi gye twalinga tunyumya 5 years nga mukwano gwange. Ekyo nali kitegeera. Yali wali omumanyi. Twali ba mikwano omusajja nanjagalira mu mbeera embi n'abeerawo nga kyali wange. Kye kyegambye nti omuntu akubeereddewo mu mbeera embi omujjukiranga okitegeera. That's why nze Sherry Matovu siri after money. Kasitondako omutima omulungi nti olinamu ogwo omutima omulungi ogwo. Siyenda kyova asagala kunnyendako bya kisiru. Bwemba ne gwenjagala nino kuba comfortable na yeye. Ncholi mwami wange si bya kukuta. Lwaki sikuteka ku profile picture ngoli mwami wange kiki kyotya. Nino kulaga ensi wemba nga kyekimpa emirembe ng'olina kunjagalira matala nawo ndaba. Kyenjagala. Kati gwe omusajja obadde omulirako bbali ng'omulirako abalanga 10. Leka abamwagala ebitufu bamwagale. Amazima gali. Okitegedde. Omusajja yenna nga bakyakukusa musajja alaba ssaawa zino. Manya bakwagalirako abasajja abalala bangi laba bawala abakyakola ekyo abatanasalawo. Kati fe abasalawo nze wengwa mulavu ne manya nti ono omusajja wange alina byenjagala mwagala. Nja kumwagala manye nti bwenna amukwatira nga ayenze. Neyongerayo. Bali bazaala omwana. Nani? Gyogambe gye bamubba. Wagambe tewamubba. Bakola emikolo. Wagambe tewamubba. Agambe omwana bamubuuza nti gipale nebuuza. Babazaala omwana nga gyali. Neba naye mawa. Bamumuwe. Omulabirire. Baba. Ye point Sheri n'abatayiza. Badde embuuza. Sheri yakoze point muri. Sheri yakoze point Faruku. Yagambye nti nedda omusajja bw'obeera ng'omubonyaabonya. Abaganda okumukwata weeba. N'amala n'agamba yalinayo omwana bamuleete. Bamuleetere gwe. Okubya omusumali mami. Yali asaanira okugamba kamera nti Amelia takupangirangako omuntu oyo kibategeeza. Amelia yaliwa. Nti onamwogi tugwage mu Amelia yapanga. Amelia. Oli befuna ne bawe. Mulekera ogamba nti ono. Amelia ki? Mulekera ogamba nti Sofia. Oli amumanyi muyimbi wa kadongo. Nti oli Amelia yapanga. Amelia namara. Sigwe topangiranga kono. Simupangira nange munteduze mu kamera simpangiranga shedi. Mulinga bagamba bishebikana kali awo. Bakupangira mupangira kikyamu. Omwalo oyo Amelia namala akoze bulungi ebintu. Amelia ovale yali ne mwami mukunja ne baawukana yafuna abantu be abayina era abayina bamutuusiza era ayina kyakola ali mu bulungi abizimbye naye toyinza kumanya nti ekizimbe yakikwakulako ono oba sente ngamba ng'ofunye sente pointiyo tetegerekese no aterezeemu Amelia Nama nze mwebaza kyokuba nti obudde buno okubyala yava ku mwami mukunja kubana yajja mu ngeri yakuyimba ey'abasheru n'afuna abasajja baabalala beyajjako ssente n'azimba simanyi ne bwaba omu naye n'abafuna n'azimba ebintu bye era mukazi bulungi n'ava mu mawulire era tamulisa Grace Khan storage ensonga ono yasinga omumanya byamujijjirira ono yasinga omumanya mukwano gwono Grace Khan tutandikirewa Grace Khan y'omumanyi mumanyi bulungi tumenyemu buzibu ki obutambula obuli ku Grace Khan
kanjogere kusaidia okuba omuzadde kitesokedde wa Aruna Mawako bayi yali naye mu bandi Aruna Grace Kani omumanyi mumanyi bulungi nnyo nesoko omutubuulize yate ya managing bibiri mutubuulize mumanyi nnyo kubanga yamulerako munnyonnyole mbu wamulera Grace Kani be baana abajja mu New Eagles okwagala okuyimba ne Faruku yekubira njagala tuwa abantu respect nga boogera osirike ekibuuzo kyaffe kiri nti wamma tewamanaginga bibiri Eddie wamanyonnyola kakati bwe bajja abaana abo Grace Kani nga baza okuyimba mwalimu Lecho Namiro mwalimu omulalo ne yagenda n'omusajja omusawo Africa ani Shasha Brighton abaana ne bajja ne abaana abo n'abajobani bwe tuba tuboogera kati bale twawaayira ekigurupu ekyo kyali mwani tuba tubabuulira bituufu ekigurupu kyali mwani ekyajja ekigurupu kyalimu abawala mwalimu Grace Kani nga mulimu Sasha Brighton nga mulimu Namiro Lecho Namiro nga mulimu omuwala ali mu Amerika bamuyita ani Kalitas Kalio nga mulimu Bettina Namukasa Bettina naye yaliko eggaali era abasinga abo bolaba abakwebedde obwenzi bwaba bakola bubi obuki obwenzi bwabakola abasajja bababuzaabuza nnyo okugeza Grace Kani bafuna abasajja abalinga bataano ne bamubuzaabuza ono omulala n'afuna songa no yamubuzaabuliza ddala era abakazi mwewala abasajja musanze ayina emmotoka simanyi eriko nange yamuteekamu owadde ki tani yajja kujja wamayogera yamwagala kati aliwa oli omwana yagwa n'agwira ddala kati oba kati ali kubanga ani Shasha Brighton kakati Grace Kani oyo ali wa Chris abasajja bamulabanga ne bamwegomba ku stage n'agenda awo Makoja Kitonsa n'ajja Jova Luzinda n'abeerawo okukakana yamalira kwenula mwanje banna aba music bwe yavaawo n'afuna ono omuwala era omuvuuka omuyimbi afunye abasajja kati afunye abasajja bangi abalungi n'abalina sente abasomuyamba naye oyo omwana ekitone ye musulu tategeera anywa omwenge agaaya amayirungi tebabitugamba naku naye netuwakana naye nga alina ekibinja mwagenda n'agaayiza amayirungi netumutuuza kati mwami Lutalo oyo golaba yageza era newunyiza Sheri bw'abadde agamba nti kambuulire Grace Kani ng'omuzadde Lutalo yatuuza Grace Kani awo emirundi nga 6 nga mukama we ng'ate musajja amusinga obukulu ng'amulaba music gwamwagala mwajja kubeera nga asobola okuyimba Grace Kani yagaana kati Grace Kani muyina muyamba mu bakyala banne ne mugenda ne mutwala gye mugenda kubanga muyina okuba mulinayo naye n'asobola okubeerako nga katugende wa Sophie Grace Kani y'omumanyi gwe tuliko ojja tuwa ku ddoboozi bulungi nnyo mumanyi bulungi nnyo yani muyimbi ate nga mukwano gwange problem eriwa bwe bazannya akazannya no problem gye mmanyi eri ku Grace Kani kyenyinza okwogera bambi ate ffe nammwe bannamawulire nka neeteekemu like abasinga baagala nnyo likes n'okubaako oba bwe batuusa ebintu byabwe Grace Kani olwedde omulaba ali mu lava eri too much sokoleke mulimu omuntu nga nyalava eri too much ate kyera atamanyi bambi oba kyakwogera ati oba si kyayinza okwogera naye Faruku 1-on-1 abala ne babita fena twogeddeko ne Grace Kani sigumussa ebiri abamu bamulikodinga ne bata ebintu ebyo okitegeera saati bw'obanga omwagala afuuke kyoyagala abeere tomujjamu just information egitambuza tula naye mubuulire nga abuulira muganda wo mukwano gwobani koza abantu abasinga beera mulavu balaluka sakoze amulavu ebajjako abalabaka babuli lunaku koza bakazi abasinga tebalina basajja babibakako tebabalina abakazi balimba they just pretending they don't have men okitegeera kati Grace Kani aba alalusa olw'omukwano olwa oma ye bwatyo abadagala lavi yetambule if not kyemmanyiko ekino ku Grace ayinza okuba bambi simulabangako nga akozesa ebyo ebintu naye of course ayinza obba abikozesa kyetulina okugamba tubeeko kyetukola kula nga tumuyamba asobole okubeera nga abikendi kangende wa Sheri Grace y'omumanyi gwe twogerako mumanyi bulungi nnyonnyola Grace Grace kyemulabako kale nze ng'omuntu nti obuzibu etusinga osanga ngaffe abakazi okulowooza nti buli omu aba akwagala oba bamukwano gwo n'olowooza nti ono nga omunyumiriza ebibi agenda kufiringirako sorry awo
olowooze nti abantu bangi batulyamu enkwe bye tuli tebagala tube nabyo bye tuli byonna omuntu tebagala tulaba nga batwagala tebagala tulaba nga tusanyuka tuli mu ssanyu so nze nandibadde ngamba n'okwagala ennyo kuno opimamu kati ennaku zino tupimamu kuba ekimuluma nze kyemmanyi ekisinga omuluma nti ku oma nti tata wa mwana we nalaga tata wa mwana naye ensobya ezibaddewo zonna zibeerawo emabega abakazi abasinga bazikola olwalava ennyingi afuna omulimu ng'afunamuko kasente oba nafuna omuntu oba kyogere nantya kuba nandigambye manager kuba yalinako okukolera kitonsa n'akola paati gye yakola so nze nandirowoozeza oba simanyi nakumala kangende wa Eddie Grace omumanyi gwe tuliko Grace mumanyiko munnyonnyola katono Grace mumanyi nga Sheri oba nga bannange bano kuba oli yali manager ojasemberera omuzindaalo ono nabeera mukwano gwe Sophie be bazannya matatu waabwe aliwo matatu simanyi nawuliddeko nga bugamba nti omutegeera nnyo Grace mumanyi nnyonnyola mumanyi nga omukazi asinga okuyimba mu Uganda Grace Khan mumanyi nga omuwala omuto ali ambitious mumanyi nga abasajja gwe baagala okukozesa okufuna amannya obusisinkana ddi mukwatagana ddi omutwaliraani byonna Grace Khan yandabanga abalala nayagala mbeere mukwano gwe kuba ndowooza Mukama yansumululamuko nyinza okuba siri wa bulijjo nnyo ndimu akatonotono abantu oli ke yali yagadde mbeere mukwano gwe yajja bwatyo era ne tukwatagana twasisinkana ku TV ku Bukedde era Faruku gwe wali ontutteyo mu programu ya Fifi the Queen kaakati ne tukwataganira awo nanjagala nnyo bulijjo nkulaba ebiki ne tukwatagana era ku olwo nava ku TV nali ngenda wa Bebeku ne mutuusa mu motoka ne tugenda naye wa Bebeku emisana kiro misana okay n'omubi Masembe twatuuka eyo twagenda bannange njagala Enrico mutabani wa Sali Bebe Hendrix yes mwagala nnyo biki ne mugamba atofa gye tulaga bwe twatuuka wali Henry n'atwaniriza mutabani wa Bebe yes okay yatwaniriza ne ngamba Grace okyamanja ki Bebe mumusanga wote mumusanga mumusanga of course ati twamusanga Cesar yakuba mukubisi simu muninde kawda kiganga taa Henry n'atwaniriza nze ne nkwata Grace ne mugamba badde yagala nti umanja ki sikubanja ddoti n'omu mukwasa tubaleka awo fene tugenda tulera ebyaffe ne tukola ebyaffe era okuva olwo ne bakwatagana bulungi Grace n'enzijanga nga bakwatagana ku chat music bali baana batu tuli bantu bakulu okay tetwagala kumanya oba bagenda wa kuba bali over 18 okay kaakati mu kuvaayo era twavaayo naye Grace yes netumutuusaawo ne Masembe ne tumuta awo ku paka lasiti nga tumaze n'omugulira ekyeggulu kaakati ne tutandika okubeera nga twogera kaakati awo ebyaddako awo alina ebizibu bye nina mikwano gyange of course bamuyita Samu ali London Eddie akantu ako nkayingire nga mpulira tekandese kyekimu akalabira ku TV anti akalaba n'ono batambula bonna nedda bangi nono bamunsabyeko noli bamunsabyeko era kati bino bijja kutuloka olwaleero kenfunye omukisa kaakati nze Samu bakwatagana nani ne Grace ali lubuto Samu nkuba kyeyo yes ali London okay mvubuka mutali myaka 28 iyo gwayogera kabadda mubeererawo Samu yafuna Grace nga ali lubuto era namukwana ne bekkiriza Samu n'alabirira Grace n'olubuto lindako tujja tuuka n'alabirira Grace n'olubuto lwe Samu n'apangisa apartment n'amujja mukazi gwe n'amuteeka mu apartment n'ateekamu ABCD paka enju nejjula ngeri enkuba kyeyo efaanana ng'amuliisa amulabirira Grace n'atuuka okuzaala Samu n'asasula ssente z'eddwaliro n'alabirira omwana paka level gy'aliko essaawa zino Samu abadde ku level ekwata Grace emujje mu nfuufu amuteekebwa ewa Queen kakati ate twagenza okuwulira nti ate omusoga azanye ABCD embooli oba kiwuliriza kaakati muganda wange oli mu buli ngeri n'attamu step n'agamba sina ganteeka ku budomola ntandika okunywa obudomola yakajja mu Uganda omulundi gumu ebyo byonna byonna yalinga abikola ng'amulabira ku screen n'ateekamu ng'ajasivakyo ng'alina hope abantu nga balinalo era n'atambula n'ajja mu Uganda of course alabika n'akwatamu okay Samu yaliko wano gwa connectinga nze yambuuza bubuuza nyingiremu gwe n'omugambo otya n'akwata n'essimu
Nenkwata n'essimu. Gwe buloka. Nze mukosi buloka. Okay. Kati kyakiri kyenkugambye nti kati nga Sheri tamanyi buzibu abadde antaddeko. Ne kati bugenda kutuka. Bali abamu Mama nyabulo. Nze senga ndi mugagga. Kadi Eddie Sam adduka mu kintu essaawa zino twagala tugonjole ensonga zino zirimu bankuba kye tuzikwateko atadduka ki anti kakati alaba omuntu ali ku grade eri ate kati omuteke ku line emu ne woma gwe bakyagulira underwear awo aba akibuukamu yes oba omutevu Grace watulako naye sinnabatuula nga gwe connector ngenda kutuula naye nati nazze no gunabadde bize nina obuntu obwange obumbe nina okupirako nja musinkana enkya Sheri tugende ku kino nti omuntu yajja nga waliwo ettaka eririko enkaayana ye n'agamba nze ettaka eryo ndigula n'ebiririko omuntu oyo tumuwe respect sebo oba gy'oli nga Eddie wagambye tumuwe respect kuba awo wayogerera period eyo waliwo amawulire mangi agatambula omwana si wange omwana wange omwana ki oyo covid time okitegeera omuntu asobola okutwala omuntu ow'olubuto era omuntu ow'olubuto bamutwalira ku condition ki abasajja abamu bamira pini nga yakwagadde tomugamba ebyo nti oba mukazi ali lubuto oba mukazi nakawere waba yakwagadde nga yakutegedde asobola okugumiikiriza mu mbeera yonna naye kati ekisinga okuba ekibi nze ate ngamba Grace waba yabadde n'omusajja oyo ng'akola byonna Eddie byayogeddeko yandibadde tasuula mu kisogo ate kudde eri kubanga ebiseera ebisinga bagamba kaddanyuma kabi era nange nali nkakozeeko wakakolako yes nali nkakozeeko omanyi tuyigira mu nsobi zaffe naye kati nti nze nakakola nali siinaawo muntu gwe ngamba nti kaŋŋumire wano sijja nakudda mbino ngamba buli muntu aba n'ebyayagala ne byalowoozaako n'ebimutwala maaso naye nze nalirowoozezza wabanga Grace yalina omuntu yali atuddewo omwana amuzadde yeewaddeyo yanaba yeetadde ate mu bino Grace yakola ensobi oba alina following mutima gwe kye gwagala ebintu bya love bino bizibu nti omusajja ne wakuwa eggulu nga tomwagala oba tolimwagala omutima guba gulina we guli nti oyo mukasajja akoledde Grace ebintu bingi naye ng'omutima we guli kuuma kyera Sophie ono tabaddeewo kitegeera kati bambi oli bwe yadde alabanga afunye chance endala naye nga in actual sense naye kirala sokwongera ku kya Sophie amazima gali nti abantu bano abakulu bya pulani balina ebigambo ebiwooma mbwe kiri abo bawoma ajja n'akumatiza n'ogamba nti tabaddeewo Sophie olaba ekyokuzaala nze nakirimuko n'enkuza olubuto nga singa omumatha n'enzaala era saawa eno kizibu nnyo inze nga Sheri okugamba nti kanzire emabega kuba mmanyi kyekitegeeza kati Grace kyekyo nti mu period eyo waba yalina omuntu n'abeerawo kuba ne mudwayo nagendayo ng'azadde n'engenda omulaba bw'aba omusajja yaliwo mu mbeera eyo omuntu akusuddewo n'atakufaako ng'oli muzito aba takwagala anti kyekugambye nti bw'omwanya entegeerayo mukwano Sheri nti waliwo yagenda gamba nze newoba onkoledde ebintu bingi sigiredi kwagala mu mutima gwange gwagala kati tuli banjawulo naye baayo omukazi nga agamba nti omusajja yaba ampa kino ABCD nze oyo mwagala naye agamba ati nze njagala omusajja olw'omukwano gwe muyina nga naba talina kyamuwa tokwafiira n'ekirala mwanyi naffe Grace Kani ne bwana waliriza n'ayagala oma ne bwana amuzaalamu abaana tebagenda baagala mu famire bawa Grace wagamba afollowinga mutima wadde oli amuyiirawo omubiri naye tamwagala sobi Grace yakola ensobi ba Grace bw'aba tasobola kufuga ku gulupu nga tasobola kufuga okutambula buli wamu ayina kusooka uliriza nedda wano tatwogera mpozi nga mwe temwagala mazima temwagala mazima nze nja kuvaawo mwe mwogere naye olaba Sheri kyayogedde ti Grace asooka afuneyo akaki akalimu asobole okuba nga artist yesobola ebintu ebimu okuweerezaawo kubanga tosobola kuŋŋamba ono agenda n'agamba mbu alina laavu nnyo kankubuli tosanga nti laavu nebula ewa Jovan Luzinda nebula ewanule mwanje nebula ewani oyo weyo Samu eriwooma no ebyo Grace byakola babuli mumulaba bulabi yajjanga n'akaaba ng'akaabira Jovan n'akaaba n'asiita etegedde sikwagala yayina bubezi kyabulamu kati mwemuna bakwatanga bakyala banne ayina kola bukozi sente yes
kala yenjere naye nga byayenjera kye kimusumbuwa omusajja omugaga bwamuvaako tasigala nga kwata olaba nga bwe muli wano tibobeera ng'olina osobola okwagala ono n'olina omwagala naye olwokuba nti olina by'olina ne bw'aba akuvuddeko oba tojja kuddaawo ate okaala ennyo kuba kati obulwa kyakaabira nti kati oli omusajja mukwano gwa mizaye akaabira bintu n'ate ebintu byabimulekera akaabira laavu akaabira ki bulesi yennyini alina kyabulamu mu ndowooza ye so bw'abanga alina kola kyasheri kyamugambye afuneyo waabeera abeere n'omulimu gwe ng'abasajja ne baba bamuvuddeko tajja bajulira ne kati agatta ebintu biri talina mulimu atasobola kufuga kugulu kwe ate ne laavu tasobola kikontrolinga naye kambuze kino ekibuuzo okubya ennyo taala sakozi kambuze kino ekibuuzo kyebuuza nnyo nti abantu abasinga abali mu music batono nnyo abalina side businesses nga bakola abantu abasinga badipendinze nnyo ku music ku lwange kati ngaabo abawala abato bangi nti omusajja ayinza okujja mulamu ngasobola okukulira music n'akupangisiza wosula n'akola each and everything naye tagenda kumalira buli kimu kyova olaba abazaddemu babwera oludda batabamu abasinga bakaaba so balina kukola kiri kyakoze eki kyayogedde funako kyogatta ku music kati kobeere Sophie olimu kati point gy'oli mu kugira olimu kukola emphasis ku point ya omukyalo ono bandi yajja kuyimba ku muzindala yajja kuyimba omugezi n'amudrivinga namuteeka mu studio gye bayita bed bedroom records kaakati okugira bwati nga amaze okuba mu hits meka hits 3 naye olw'okuba nti nno ye yali of higher expectations n'agamba nti ennyimba zino 3 zibulamu akantu abcd atono katantuusizzaako kankube mu sama n'abuuka mu studio gye bayita bedroom records nagiddukamo mu studio ki ante omuntu kasita ozaalako omukazi yenna yenna bw'ozaalako n'osigala ng'obulamu bukyalowoolezaawo kati asobola kujja wange lwa sowaani ya mmere agamba bugambi mawaka muyambe naye ng'omukazi okyagamba nti noonya anansasula ennyumba noonya nantwala balina okutwala obuzibu obusinga obuli ku bawala bawa kanjogere ku bawala abamanyi nti balungi bakula bulungi balabika bulungi nga buli musajja yamugambako all the time bamanyi bagenda kukozesa their body okufuna buli kyebakola ki buli kikyamu wuliriza ne batamanya nti abasajja oyo omulaba agenda kujja alina kyakusubiramu n'atakisangayo agenda kukozesa akulike n'omulala gye kakkana nga bazze mu mawulire bakaaba very beautiful she's beautiful ate muyimbi mulungi nze ndaba ekyobulungi saawa nze mbadde ŋŋamba nti temunenya nnyo Grace Can alinga ali mu mataala mangi omuntu ali mu mataala amangi kyangu nnyo okukola ensobi so sandiyagadde mumuteekeko nnyo mbeera ku nsobi z'akola kuba n'emyaka gikyali nze simujajinze wenjogeddewo wano nti kyakola nali nkikozeko nze nenzirayo nempayo n'ebimuli okitegeera tujja tukawo ku bimuli awo kuba wasinga okugaba ebimuli wano daligaba gumu olaba lwaki nze saagala mbeere nga Sofion Grace Can najalamu bwe yakituufu kalaba oba ofunye omusajja nga oyo wewe akuweereze emilioni ya sente osasule ennyumba lwaki opangisa ey'emilioni tamwagala uliriza pangisa ey'emitwalo 5 ziriza ozikolemu akantu k'okolamu okitegedde era nga naye bw'anajja nogana mune wangira bwotyo naye bwandaba nali sina mulimu naye sente zobadde ompeereza ate n'omusajja oyo era akutenda omusajja oyo akutenda okitegedde mawa sagala tuve nnyo ku traka omusajja ono ddala yajja ku ddiiru ki kuba amusanze n'olubuto mbu yajja nze nkitwala nga ttaka nti liriko enkayana kituufu omusajja ono yaliwo oba yajja kukola ki ekituufu omusajja yaliwo kubanga bw'aba yamulaba ayina n'olubuto Faruku abantu batulindanga bakwegomba ddala kati omuwa chance okutwala omuntu n'olubuto ekyo kikyamu nolwaki tomutwala ng'omusajja yamulekawo n'amugalaba bankuba kyeyo babuulire omuntu n'olubuto ekyo kikyamu ate wabaawo tosobola kuyamba gwamwakasali andi yamulekawo tuba tubyoge tusobola okutandika nga bafunye nnyo obuzibu mu bintu alengera mukazi Sophie ku screen
ye n'agamba ngenda kukola ki jjukira mwe mulimba tamaze kumanya nti ddala omukyala ono olubuto lwalina baamulekawo bulesi kati building a friendship n'omukazi oyo lwaki otandikira mulaavu wamma kati Grace Kani byali olova amawulire kati nze manya ndi andi Sophie bakulesewo n'olubuto era Sophie yayokakasa ani yali mu nsobi Saamu eyayagala omukazi ow'olubuto oba abakazi fe tuletedde abasajja tukoowa fe abakazi fe tuletedde abasajja okuloza tuli bayaaye fe abakazi naye omuntu aba akubeereddewo mu mbeera eyo nze nga nze Sherry Matovu sisobola kusala kudda gye nkabidde maziga nga nfunye omuntu ambeereddewo mu bulumi obwo okitegeera ate n'abasajja balina ekisa gye bali by the way nakuyamba nga tanaba nakukwana nakufuula mukwano gwo omwaka mulamba ne gwe walinga akuwa buli kyoyagala nga takukwanangako era nga wokera n'ogamba nti ankwana oba owaayiriza oba omwetungako okitegeera ng'era akubuza nali kukwanyeko nze mbadde nkuyamba nga kyali kye bayita okubuilding a friendship n'omuntu oyongera okumumanya omuntu aba mukwano gwe ntandika okukweyabiza Eddie ne ngamba nti kino newemba nnumwa nkukubira kasimu nege omanyi mpisiddwa bwe nti biki omwo mu bigambo byenjogera era oba opiikinga Eddie ono nze omusango guteekako Eddie wategeera nti Grace Kani ali lubuto naye n'okwata nkuba kyeyo munno esente ez'obulumi ezo n'ogamba azinvestinge mu kintu ekiriko enkaayana ekyamazima kiri nti nze sikwana mukazi mugagga mpulirize nkwana omukazi ne bwabeera nga alinga ttaka ettaka nendimunaazaako n'atuuka ku levo gyenkola ki gy'omwagalako kasita mbeera nga kyemwegombako nkiraba akirina Saamu yeegomba Grace ng'ali lubuto ly'ettaka liri n'amanya nti nno kaazaale munaazeeko ettaka kyemwegombako nkiraba akirina naye nga kuliko enkaayana ekyapa temumanyi ani akirimu namanya ali lubuto kaakati Saamu kitegeeza yalina kye bayita true okwagala ebirooto byennyini nze nga Eddie bwe nsanga omukazi essaawa zino levo gye natuukako bwe nkwana omuwala oba omukazi kyensooka okumubuuza olinayo ku mwana waŋŋamba mbu talina emmotoka yange ng'etandikirawo sisobola kuddamu kumubuuza mugamba kigambo kira kyonna oyo mmanya nti si levo zange nze nkwana muntu gwenda bubuki obuvunaanyizibwa omukazi bwabeera nga tasobodde kukweka nti ndi lubuto akugambye ndi lubuto olubuto lwani nti lwamawa byali mawulire nga tamanyi bbaawe nti lwamawa n'atakulimba oyo omwagala n'okusinga oli atazaalangako era kukwanya Saamu yagendera ku eyo layini yes era ng'amwagalira ddala okutuuka okuzaala omwana we wa Grace nti omwana kati nze muzadde ne ku birth certificate kakubabulira ekyama tekuliko manya ga Saamu ku birth certificate y'omwana wa Grace Saamu yambuuza nti Eddie omukyala ayagala kukola ABC nkole bwenti ne mugamba nti tewali mutawaana teekako era nayiwako omukono kati ffe kye tusaba mwami Saamu kiri ekintu kimbaamu atuwe second chance kati tutegedde mutegedde ki abawala b'e Kampala twakoowa kaliyoke wammwe abakyala bano balimba era oyinza olaba nga ne omu abadde amayinza olubuto lwe era nga nalina obulambi bwabadde akolaki awaayo abeerawo ng'alina olubuto lwe naye nga abalujjanjaba bali abantu bana e Kampala bwe kiri Sophie bwe mukola e Kampala mukola kati muddira musajja wattu mugamba musebo tusonyiwe era no mubikola nnyo nga mugamba omukozesa olwo kati Saamu naye abalabanga bamukozesa avuga waliwo agula emipiira waliwo agula natti waliwo agula ki kati abakazi ogwo omuze baguvemu naye mawe bete byali byadda bikola mawa mu mbeera eno ani yali akozesa ani Saamu aba yayingira mu kintu ky'amanyi Grace Kani yali amukozesa oba Saamu Grace Kani yali amukozesa okusinza ku Grace Kani nze nga bwe mumanyi omuyimbi asobola okwagala omuyimbi munno olw'okubanga namuwandikira oluyimba nayagala pulezidenti olwoba yajja okuba ennyimba ze kati n'abeerawo ng'azanyira kuki ku bantu ku bwongo nga tabaagala abayimbi tebaba nnyo n'abantu be baagala batuufu baba balimbalimba kituufu bwe kiri naye ze kyemmanyi ku baana Maawa kyayogerako akirinamu experience kuba Maawa emyaka gy'asinze okuwangalira mu Kampala abadde mu entertainment
ate nga leadinga group yali esinga obunene. So mwami mawakyayogerako kituufu nti abayimbi bano sometimes oba tebalina magezi abasinga simanyi kwegamba bwe nyinza kitaaminga kuba neebuuzaamu essaawa zino Grace Khan oyimbidde emyaka katugambe emyaka 5 olemedde okugula wadde ka TV yena mumpulirize bulungi olemedde ofuna ka TV omusajja azze kitonsa oba Sam azze n'agamba nti Grace mu nnyumba omuntu abeera ne TV n'akugulira eri eyamalayo otuukire ku mutindo guno ate kiki ekikutunuuliza Oma kubanga simanyi Oma bamukubye ku TV ndabe hawo bakoze video yake y'Oma ate nga Grace omusabadde nabo bambi ogwagalwa abasajja Sheri huyu kati we yatuuka alina abantu be tutajja kwogera wano Grace si yakwana abasajja bano watayogera ku Sheri wange kati nze kati ze kyennyini ogamba Grace si yakwana abasajja bwe kiri kize kyenjogera omukisa gw'abadde agulina bambi omukazi bw'oba omanyi ng'ekyamazima toyinaako bwe watuuse ngamba mu ssente olina kwagala musajja akwagala oyo aba akwagala ebituufu gwe gw'oyagala aba tagenda kukwagala omukazi olwedde alina ssente ze ng'aziina yoyo alina okwagala oyo gwakola ki gw'ayagala gw'atalina yadde ky'olina gumira omusajja akwagadde butuufu akutegeerera ati eŋŋamba nti omuntu akwagala aba akwagala nga bw'oli oba oli mukyafu oba owunya aba agenda kukweterereza nga Saamu kye yakola Rema yakola ensobi mu ntandikwa ng'eya Grace Khan ng'eya Sheri n'abeera nti no yagenda n'ayagala Kenzo wa music kakati Rema bwe yakula mu birowoozo n'agamba nti naye mu butuufu nakola ensobi n'anoonya ekibalo kye ekituufu ekikola ki wekigwa era musanyufu kati abakyala abasinga bagwa nnyo olwamwana mawakya yayogedde nti bajja kunkubira oluyimba bankole kino bagambe nti Rema ye mukyala Kenzo naye bwe yakula mirozo n'agamba okumpita mukyala Kenzo ekigattako kyeki kwekubeera ABCD n'akikola oyagala tulowoozesa nti abakyala bano tebalowooza mu ntandikwa era abakyala abasinga ebiseera ebisinga ebintu ebyo babikola olumu tebamanyi kuba tubalimba nnyo gemazima matuufu bwe tuba tujja gye bali tukozesa ebigambo ebikola ebirimba naye nga ffe tulina kiki kirala naye bwe nnimba ennyininyini mu maaso awo alina okuba omugezi kubanga amazima amatuufu okuva wano n'oyagala Sheri oba tomanyi gye mugenda kulaga n'ogeraba Sheri omukazi mukakkamu alina disipulini teri muntu gw'okwana n'omuganda ngenda kuzaalamu teri muntu gw'okwana n'omuganda ngenda kuwasa ne mugerera mu kutambula wano nga bintu byakoze byokka olwentegeerayo oyo munno gw'oba okoze eki ofunye olaba Sheri wali omulowooza okuba omumagufu si mumagufu wali omulowooza okuba nga tasobola kuzimba mu birowoozo akuzimba kati ebiseera ebisinga abakazi bo bennyininyini ne bavaako bebeeretera ebizibu kati olaba oyo omwami ow'ebweru ye asalawo nga omugambi agamba wadde alina olubuto nga balina ekisa nono yennyini yandibadde agamba nti omusajja ono abantu b'ebweru bano sibategeera kambe mukkirize Grace Khan ndowooza ye mutawaanya abakazi bonna bayitaayita mu bizibu bakyusa endowooza ewakitonsa nakola ensobi bwe ewagundi nenkola ensobi bwe nti Sakozi yaŋŋendako lwakino Sakozi yaŋŋendako lwakunywa mwenge kati ng'omukazi gwenyini gw'oyoko abakazi tubawasanga tomanyi njogera namuwasa olumu nali ndaba interview ya mukyala Irene Namatovu ng'ayogera ku mwami Geoffrey Lutalo yagamba nti amazima nti yayita mu kuyimba okumuganza okukkiriza Geoffrey kumuwandiikira nnyimba kumutereeza mu nnyimba nebigenda bityo ngono bwe yakola manager bwe yakola kaakati ne Irene n'agamba nti oluvannyuma namuteeka ku minzaani nendabanga mu butuufu kyeyali ayogera kyali essaawa zino bamaze emyaka gyonna Irene tagendangako bbali era bali bonna ng'abafumbo ekintu ekyo nno tekitera kubeera komoni alina obujulizi yakyogera Irene yennyini yakyogera kyennyini ayogera ku Geoffrey naye nga zisirimba njogera bwogezi mazima kati mu buli ngeri abakyala abasinga mu ntandikwa amazima gali nti bye tulina bye tukozesa okubasikiriza okujja nti edimizaya bwe ndaba ono nja mulimba nkankutwala e Sweden ngenda kusabira visa
nenkozesa kyenina ne visa bwe mmala okugimusabira oba mu process awo ekizzeeko kitambudde bulungi. Kati Eddie njagala otuyambeko gwe okiikirira bankuba kyeyo. Lwaki mutomera nnyo abaana b'e Kampala? Problemu eri luddawa? Tetutomera. Samu yatomera teyatomera. Nedda tukwana. Nga muntu yenna bwatomera. Eddie twagala tubeere kiriya. Samu yatomera mu nsonga za Grace Kan teyatomera. Yatomera. Kati kye tuliko. Ekibuuzo obuuziza lwaki tutomera? Nenkuddamu tetutomera. Tukwana. Teyato ayingira kintu nga tasuubira musa. Kubanga bwana Sakozi njagala nkubuulire. Ku kyeyeeri bannaffe otambuddeko bamanyi. Tomanyi munno kiki kyamutwala eri. Tomanyi bwe yagendayo. Akoze atya okusobola okubeerayo. Okutuuka omuntu okubeera mu nsi ziri oyita mu tanuulu. Bw'obeera ng'omukwana tajja kugamba nti mwana nze okutuuka wano Peter yampitamu, Geoffrey nampitamu, Lutaya, oli Edmi, oli Faruku, oli Mawa. Ajja kubeera ajja kuplayinga smart. Ate teri kintu kibi nga kuteera nnyama ya nkoko ku sowaani ne bagamba nti enkoko eno ogiraba maama yalidde obukyafu wali. Okitegeera appetite jaggendera awo. Kaakati bannaffe abali eri bankuba kye y'abasajja bannaffe abaliyo abakyala tubatyako ekyo nti ojja kubeera nga wakamusembeza bakubalire eggadi ng'ejjuza train ogambe nti maama nojja eno wa Grace nti wakirika ngende e Kampala gye banagamba nti Sheri yayagala Faruku oba tebajja kumpa sitole ezo najja nayagala Sheri ebyo ebya Sheri ate n'abizuula luvannyuma nti ate Sheri muzibu alinga asidi. Bijja luvannyuma naye nga ffe tujja ne intentions ennungi. Mujja na intentions za laavu za kubuzaabuza baana baffe. Zibeera nnungi. Abenjawulo gye bali buli zibeera nnungi. Mulimu abalina true intentions. Ate nze kankubulira bwana Faruku okufuna omusege gwe Bulaayi. Okufuna ogwewaka. Okufuna omusege gwe Bulaayi. No, okufuna omusege gwawa. Okufuna omusege gwawa ogwe Bulaayi. Kuba omusajja we Bulaayi nga musege ajja kubeeramu n'akaswala. Bonna baswala. N'agamba nti wakiri Sheri kamupansiza ennyumba y'emitwalo aga. Naye omusege gwa wano yajja kubwaka bubwazi. Omukubire si wagambe tomumanyiira. Naye kizibu nnyo okufuna omusege gw'e Bulaaya. Gw'ojja ogamba nti no tetulina kyakulya. Aleme kubeera human akuweerezeyo akagula emmere. Kati omusege gw'e Bulaaya muzibu. Nga bwe bagamba bwana Faruku okwambala engatto ya ttangira naye ebeera ngatto. Naye atayambadde gambuutu ng'ogenda kulima. Aba kusinga. Kangende wa Sheri. Sheri, bankuba kyeyo go bayinako ki? Obamanyi oba tobamanyi tobalabangako. Wali obawuliddeko? Mbamanyi bulungi nnyo kuba nnina mikwano gyange mbayina. Oyina olusaago. Waba checkinga muko? Sinaba bacheckinga naye. No, kiri bwe kiti. Nze bantu buli muntu abane kyayagala ngafala kazi buli muntu abane kyayagala ate buli muntu excitement ye buli omwe alina kyalabanga ekipya buli muntu alina kyalamukoya nalabanga kipya kyakabi you know ngeringe yakalaba buli muntu tukula bukuzi fenna naye nze kati nganze Sheri oba webwero oba wawa nze okusalawo gwe nnayagala sigena soka kutunulira nnyo sente zo okitegeera toli ku sente akatoyina ogenda kungamba kwa kale ekirala kyendabawo nti owebulaaya era wojja maaso gange sawa zino nga wendi wano njagala nnyo ebyokulaakulana njagala nnyo ebyokulaakulana sawa zino bye baagala ab'ebulaaya okitegeera yes naye lulinga abaana bano abato abawala abalala abo ngo bikyali awo asubira mupangisiza nnyumba ate simanya kano tulina muzakulya nawo twavaawo awo twavaawo n'ennyumba yo no njagala ojje nga love kituufu weeri manya oli bwagenda kukola era ebirowoozo bye naye bamulaavu n'okukola bakulaakulanya nyamba mbuuza Sheri omusajja bajja nga weebweru nga talina najja nagamba nti Sheri mbeera Amerika nkwagadde naye ekyamazima sikola kyo sirina sente naye nga nkwagadde erya ddala omwagala anti era okwagala tebogera kwogere tusobola okuba ab'emikwano mu kubeera mukwano gwange ndaba nti nsobola okukwagala nze okwagala omuntu kisinziira nkusoma nsobola okusoma n'empulira nga nsobola okuwuliriramu emirembe situnulira ssente zo fast kyoba njagala nnyo ab'ebweru nze omuntu naba mukwano gwange mwesoma mpola mpola omuntu tebatandikirawo nkwagala okay kangende wa Sophie lwaki bankuba kyeyo batomedde nnyo mu laavu ye Kampala
Chechi batomeza. Obangambe nti ekisinga obukulu bankuba kyeyabo balaba bambi. Bagala nnyo abawala bawano. Maalo nabo balinamu amaalo. Ekibagaza abawala babana abakazi beeri ebulaaya babeera banga bali ku same level. Okitegeera kye kisookeraku ddala. Ate ekyokubiri baba beezalawa. Kyakula n'omusajja kyakula. Abasinga enfuna yemu. Naye ate wano e Uganda ogenda kufuna omwana wa Uganda akwagalie nga buli bikozi ate gwe aba akusubiramu bingi akusubira omutwala akusubira kino akusubiramu kino. Obula bageetize disappointment wano mu bawala baffe ab'e Uganda. Batya. Nti omusajja weebula agenda n'akwagala gwe n'olowooza nti agenda kumalira ebizibu byo byonna. Tebabimala? No, fine asobola obbimala naye mu ngeri ki? Musajja yakakwana like today 1 week omusaba iPhone 14 omutisse rent omutisse kino obitegeera ebyo ebintu nabo omuntu yenna musajja ne bamukulembeza ebizibu makyali Bulaaya. Ayinza okwekuba mama kuye malayika we Katonda wo kiwetaye mugende step by step mulage nti naawe at least okola kale ekitono nnyo mugambe munnange nno nyina ka business kange osobola okunnyongera oba munaye nkwatizaamuko bano musaba iPhone 14. Bangwa kyeyo nze ndowooza ekisingira ddala batomeza bamala ebbanga ddene olina abeera nga ali ku kyeyo talaba mukazi tamufuna ageragena ku mirimu emyaka gye gyonna bamazeyo 15 oba 6 kati aba ali awo n'alengera omuwala kuki aba yalakasira omanyi anti laava eno omuntu osooka myaka 15 nga mingi ani omuntu osooka kumwegomba nga tonnamanya oba agenda kuwa oba agenda kusole oba agenda kwagala oba taakwagala otegedde n'ogamba analya talya n'abufuna oba simufune kati olwokuba nti obeerako kiri n'ogamba kantandika okola ki okuteekamu kati mu kuteekamu jjukira nti abamu baba ne ssente zaabwe bazikoze emyaka egyo gyegambye 15 nga ziri awo teriikaalya ate no si banguba kyeri basajja bokka n'abakazi nabo babifuna n'abakazi n'abeerawo tujja gendayo n'agamba naye olaba kati bwe balaba mu dola n'agamba abo dola zibanga mmeka emiliyoni 15 ntono nnyo ng'alaba ntono nnyo dola n'agamba ezo nsobola ozimuteekamu n'amanya apadi n'abalamu obusente obwo nga bo buli ki nga busoboka n'agamba obukanjira nkola ki mbuteekayo ng'abuteekayo okay agandi mu kubuteekayo n'agamba oluusi kati ate waliwo abakola ensobi nga talina olwedde nangatto mubuyita ngatto mwabatambudde bugatto nga tamanyi alijja ddi n'abo bateekamu nga tamanyi alijja ddi alabe omuntu gwe yakola ki gwa investingamu gwateekamu ssente naye omusajja ate bw'aba nga alinamu ku ssente ze ng'era alina empapulazi ng'asobola omwaka okujja nze ŋŋamba oyo ne bw'ateekamu muki mu kintu ne bw'ateeka mu kintu taba na buzibu naye ekisinga okukola abantu abo ekizibu mu myezi 6 tojja gamba nti ogenda kuki gwe n'olaba omuntu n'omuteekamu kuba myezi 6 bojja n'osooka n'omusaako mu bibaala n'omutambuzaako awo otandika omunoonyerezaako awo ojja teekamu ssente ezisukka kuki kuziriza obadde olowooza naye omulabiridde bulabi otaddemu olwokuba omanyi tezigenda kuluma tosuubira kujja kati bwana Faruku tomanyi sitoleye Mr. Mawa kakati okutomera okusinga kawa kutereze nkuba kyeyo tugenda babulira amazima point gyayogedde mu ntandikwa ebadde ntuufu nti bannaffe bali eri bali ku njala enjala gyeri teriyo kikumi gyeri evaawa teri bawala eri mu bakyala n'abasajja njala y'omukwano enjala eva ku ki ebbange abakyala gye bali naye one bali busy omukyala akola Monday to Monday ekyokubiri bwafunamu ka weekend nti enkya weekend aba akoye yeebase ayagala tegeka njuyi apulaninge ku Monday agenda akole ki acape kakati bwe tufuna mu gap nti nno waliwo ekivulu ky'abannayuganda agendeko out bw'agenda out agenda essaawa 2 apulaninga kudda kuki ku shift n'osanga omukazi ng'amaze emyaka 5 ng'enjala emutta kakati bw'alaba wajjako nasanga ba Mr. Mawa agamba nti abataayaya mu makindye omugambira wagwana kubanga ekyamazima kiri nti ngane bubeerawo ng'enjala ekuluma ekyo kituufu kati mwana Mawa kyayogedde nti akuŋŋaanya omudidi gwe n'agamba naye akakazi kano jjukira muyala kati mu bulingere bayagala ateekemu speed Mama buli muyala alina okola ensobi buli muyala akola ensobi nedda bwana Faruku si buli alumu enjala akola ensobi bwana Faruku olaba tuli omukunywa n'akatonda kitwale nti no maze nnaku nnya tolina kyoteeka mu lubuto
ne bakaleeta wano Enywayo toyinza kuddira kaseke kano kajja okafuna enywayo amatali nokola ki oyiweyo Edi olimbyemu owayiriza banno Edi awayiriza banne kati wanafaru abawayiriza nze njagala kati si buli nkuba kye nti ali happy nga Edi Mezaya era nga bwayogedde bwana mawa azise engatto si buli nkuba kyeyo nti ali happy nga Edi nti nze ndi Bulaaya ndi mufumbo abakazi b'oku ground awo kitole ki anti kyenkulaga abazungu betubalaba mu ensobi gy'oyinza okukola mu nsi muno newejjusa paka lwolifa kwekuwasa n'okuzaala mu muzungu oba ogenda kujejjusa paka lwolikola ki wolifa ekisooka ogenda kuzaala omwana atalina kkala omwana ono gw'ozadde muzungu bw'abeera eri mu bazungu bamuyita muddugavu kati omwana abeera alakinga point of identity nga ffe nti bwe tujja mu Uganda ffena tufanagana kkala kati I feel home bwe tubeera eri babeera bansosola ekiddugavu kikiri ontegedde bulungi eyo nsobi emu so mubatya abazungu mubatya eyo point emu ensobi ey'okubiri abazungu bano balina kye bayita too much liberty liberty etya nti omuzungu bw'abeera nga azadde omwana wo wiiki eno bw'agenda n'akola gwe bw'okola omusajja wiiki ejja gw'ojja tuula olabirira omwana yagenda akole ki kwegamba biri vice versa terigamba mbuno omukyala alabirira omwana gw'ogenda so ennyonta nnyingi kaakati abazungu bano n'ekirala bazibu nti omuzungu kyasinga okwagala ennyo mu bulamu bwe kwe kwepiica baagala nnyo okwepiica oba mmemmere omuzungu nga wamufunye n'omuteeka mu nju aba ayagala weepiice ku makya saawa 3 nga bwe muli ku weekend saawa 7 saawa 10 saawa ki kaakati muganda wange bw'obeera nga olinga Edi Mezaya yava ekalangaalo mitiyana muganda wange oba ojja kutuba so ne musalawo mujje eno ewali abatutegeera nti nzije eno nenetika kisheri kyange sheri awoomerwa emiwogo njiwoomerwa sheri awoomerwa ettooke ndiwoomerwa bwe tubeera mu nnyumba twogera lulimi ffena tufaanaganya kati Edi we tubuuliza ate kamaliyo kano teri musajja munnayuganda oba muddugavu yawasa muzungu oba yafumbirwa muzungu gwe batalangirangako nti ebiddugavu birya nti ebiddugavu birya omanyi abazungu bano obumanyi buhambaga kabeera bwe kati omuzungu gwe Faruku bw'ogenda ng'ogoya ekiwunga kyo nga Edi Mezaya nfumbye ekiwugi kyange kitampeko nkikutte omuzungu kyasooka okukola kwe kukwata essimu agamba ng'ayogera ne banne bannange sajja kino kirya ogukazi gulya dabayo ng'akufiriminga Edi lwaki temukola risaaki ku bakyala abaawano bemutomera enkya n'eggulo nga temunnabatandika tukola risaaki nze maze emyaka 10 mukazi wange tanobangako namujja wa Rita abasinga temukola risaaki anti ngamba kati nze gamba bali tebakola nze nkola twogerera majority tetwogerera minority owuwo neze kyensuubira ku myaka 10 gyemaze naye wajjanga n'omulabako kati wagenda otuukanga ogamba ndi omutwale ng'omaze omutegeera anti kakati twogerera majority lwaki temukola risaaki ku bawala baffe beera guuli nenda mpuliriza beeba guuli nze ndi musajja musiraamu sigendangako mu bbaala sisobola genda mu bbaala nensangayo sheringa anyenya akabino oba sofi ne mwegomba naye bannaffe bano abava e Bulaaya batuukira mu bibaala ebyo kubanga balina akasente ate bano abaana bano basinga muli okwetega kati nze Edi Mezaya gwe nnaafuna musanga wano oba kitegeera omuntu gwonoosanga mu bbaala banjawulo aga Katonda mu ggulu yensonga lwaki bannaffe batomera Shedi ndi wuwo risaaki bankuba kyeyo bakola risaaki amala ku bawala kummwe bapapa abasinga excitement nabo bapapa nakulaba nakutya nakutiisa amaaso nanikuteeka mu ssente nga kyomugamba kyawuliza naye kirungi nnyo bakole research kubanga omanyi omuco kiki kyenagambye nti omusooka omufule mukwano gwe yani mukwano gwe omuwaayo kyomuwadde nti obukodde oba bunaakomawa mukwano gwe omuwaayo kyomuwadde kuba nabo baba bowadi mwagala otuwuliza ne tunyumyako ku ssibu nga mwagala emboozi nze muli kyenyinza okugamba abankuba kyeyo n'abasajja baano bennyini ekitono ennyo togenda kukola ku mukazi research nina gyempisa nyina emikululo gyange oba onfunye engoye ddala wonneegombedde osobola okuntwala nga bwendi
pima endowooza yange okitegeera mufuuse banyakuzi kati soko sirike pima endowooza yange byenkugamba okitegeera mpa time ogende ngola ddala ali mu magezi byatuwogera mikwano gyo gye njagala ne mpitemu ngirabe simanya mbu yayitaani yayagalani ani yayita ebite bitulyala kati sawa zino wendi mupima ne mwange namanya tuli wuwo research tumwetaaga tatumwetaaga bankuba kyeyo yeetaagibwa ne research ono bwe twogamba ayawukana tiwemba nga asobola okujja ne ku meeting olwayo suppose ne tunyumyamu byongambya akamwa kano biki byofulumizza nazala omwana wange naye omwana omusajja ne twawukana ekyo nenkimanya nenzira nekuba ekyeyo kyange omwezi okujja maama wake okujja bwe batumya ku simu n'obaako eddala byombuulira tandika okutegeera nti naye omuntu ono alabika muki mutuufu oba musibu kati oyo research gwe tugamba so si kugenda obuuze bakuzaala okitegeera waliyo sebyo bye tugamba ne waliwo research oyo waliwo nekino bayi nakutwalako ku ddina ne munyumyamu nataddamu kukubira simu nataddamu gikuba n'agamba mwana nali manyi kategeera naye nafulumiza tebisobola kuddamu kuwulira simu tebabikola bankuba kye bakikola ekyo tebakikola fenna pima entegeera y'omusajja nange baloko omusajja alina ekiddako tasobola kukubula n'omusajja ayagala okuceekingako tasobola kukubula era naye byabayogera lwaki ngeri ate excitement nti nova bulaayo ova amerika otolina magezi tolina gyontwalasakozi omuntu ayinza okugamba nakukubira esimu naga nti wayi badde njagala ofuna ennyumba ya miliyoni emu n'ekitundu okugamba naye ezo nyingi wadde ali bulaaya nokugamba naye ezo nyingi tufune ey'ensanvu kwambadde nali n'ekizibu ekirala ate sente ezo tukolaki eyo gye bayita research Sofia kikyoteeka ku mmeeza nze mazima Sofia saagala weewe ekisookera ku ddala ekyokubiri saagala musajja we ngenda kulabirira nkuteekemu ssente eyange ey'ekinaku ey'ekikazi kyova olaba nze sobola kwagala musajja wa myaka gyange wensingako myaka minga nze personally njagala omusajja agenda kugamba nti nno kino sikirina okimpe okitegeera so njagala omusajja agenda kwetika obuvunaanyizibwa obw'omwami oyo tamanyi kyayagala nze Sherry Matovu lindako nkwagadde nnyo nkyayogera mutekemuireko maleyo nze njagala omusajja agenda okwetika obuvunaanyizibwa you are my husband I'm your wife wife kikyoteekawo ku tebo mukazi anti wuliriza ne mukazi wo weewaawo munkola nange nteekawo ekyetagisibwa omukyala okuteekawo nga omukyala wawaka si bino nti nkunyonyote enkubbe nno I'm your wife ndabirirangwa madam nange nkole pati yange nga maama tiwe munemona yeetaagala akatabo tekabuseeko kuba ina kyebagala ku ssomero kikyo nsi waliwo ebyesinza kutunuzaamu nga mwami wange ye kansobola omugula sobola okugula ku mmere yawaka sobola okugulirayo ku lugoye olwokwambala nsobola sasula ku lente olusinga byakuttemuko so si bino nti nkwagala laavu anti Sophie osobola okuba nga omusajja oyo omwagala alina ssente naye nga tolina bisaanyizo bikuweesa ssente osobola okuba nga omusajja ayagala ssente omwagala ngera n'omufuna naye nakulaba nga tolina bisaanyizo bikuweesa ssente nga ne mwana zikugenda zitta ng'agamba rather ziteekamu na at least mba n'emikwano gyange ne mbayisizaamu ssente bankoye mukyala wange obwongo takola ki nyongerako n'osigala ng'ozaala ng'ate akuwa kikyakuwa ekikubeeramu ng'omukyala so nze Sherry Matovu mprefaringa nnyo nti njagala nkole ssente eyange nga Sherry eyange gye ngenda okwetegeera nti kino nkyagala wakiri omwami wange akole ki antopingireko naye njagala omusajja gwe njagala ku mutima nankola byenjagala ngenda mulako obulabi feelings zituke sisaagala kumala kulaba ku ssente Sophie tali ku lava ali ku ssente Sophie tolina okumanya future eva mu birowoozo ebirowoozo byemukuba ku mmeeza byebireetera omusajja ono okugjayo ssente akuwe okole future yo njagala otegeerere kye nnabadde nnyinyonnyola Sophie ayagala musajja nga alinamu ssente owuliriza pointi yange yiino saagala bano kale kanshwindi smart wayo jo smart ngenze nkuteeka oba smart bwe toyagala smart wayo oyo simwagala singa okubeerawo byebirowoozo by'omuntu byakola Sherry yabuuzizza bw'ati byakuwanga mwagala omusajja tutwala wa birowoozo wase mwagala waki Sherry yagambye bw'ati osobola okugenda mu dduuka n'olaba engatto nga bagitunda $5
naye nga gwe weebuuza mu bwongo eri waffe $5. Exactly. Sheri kye yabuuzizza nti Sofia ayagala bamuteekemu naye gwe bateekamu oli waffe simundabika Ngona lyakola. Tebugamba mukubira. Awo nawo tulina otutunulawo. Kuba naffe tuinvestinze nnyo mu gundi sente ne zifiirayo. Bangi basse sente z'abasajja suppose siganye era abakazi banyozo bolayika bulungi oyera nga tolina bwongo bukola ssente. Yes. Ekyo kikulu. Nziteeka mu kye nayo nnyonnyonde kye mutaategedde. Nze ebina ebintu byabadde bibiri byanjawulo. Sherry ayagala muntu gwatunulako n'amu appetite nga amusajja kupayo sente zazikolera. Anyway, ali after muntu gwenjagala. Nze Sophie ndi ku bintu bibiri. oli kukeya Ndi ku bintu bibiri. You play your part as a husband. Nga toli bubi. Tetuli kyakugabira. Tuli ku kigambo ekigamba. Oyo omusajja era. Omusajja yandyetaaza ali atya. Omukyala. Ayina sente oba ayina ebirowoozo ebirungi. Ebirowoozo bino debita byagalira naye eby'omusajja ebirowoozo. Omukazi osobola n'okusanga bbaawe asuubula motoka n'omugamba naye alaba ate ddadi bw'osuubula omuceere owulirizako nkugereza bugereza n'omutwala era mu bizinesi ate neefuna nnyo n'osinga gy'abaddemu ebirowoozo oli byaggamba mawa njagala naye buli musajja alina ebirowoozo teri muntu alya birowoozo alina sente ate ebirowoozo bye bireeta future faluko oyinza okubeera n'ebirowoozo ebirungi ng'era birungi nnyo naye neetaaga sheri sheri abipolishinge ateekemu nze nyinza olobera n'ebirowoozo ebirungi tubuuza omukazi yandigenze na muntu kati gwe kyagala okugamba alina sente buli muntu ekyo kyabakazi banjawulo tuli banjawulo kyayagala bibiri omuntu asogamba nti kulavu ne sente ogenda kati kambuuze gwe oyagala bashakibu Bashakibu naye musajja nga tukwatagana osobola kuba n'omusajja omugagga naye ng'emirembe era togirina nga ate ne sente tazikuweza kutwala smart waya abeera n'ebirowoozo kale bw'oba talina birowoozo wuliriza kino kale bw'oba omugagga kankuzaala embuzaazi abaana bange bafune future oba oba tompadde anti future ojja kujja Sophie ekyo kyabakazi leka kambatereeze nedda kambatereeze Faruku ekyo kyemugamba abakazi mukanzaale mu musajja kuba alina future nze future omwana wange nanyunja ogenda gifuna nga yange kubanga abasajja tubazaalamu naafa ne bayita omukululo gw'abaana nga tekuli nawo kiki omwana wetegedde ekyokuzaala mugagga kigalantinga future y'omwana tekigalantinga kati lwaki ngenda kujja nkuwa amagulu gange olwokuba oli musajja mugagga nga tewali naye ekyokuzaala mu nkuba kyeyo kikola future y'omwana naye ekyokuzaala mu mugagga wa Uganda tekikola kuba bangi abali wano ng'abaana balina era abakazi yensobi zemukozeemu mukanzaale musajja omugagga abaana bange babekalamu abakazi abalina ng'endowooza ya Sophie kibatuuseeko nnyo wano n'abeera n'omusajja we nga mugagga minisita naye nga yalowooza nti wenafuna n'omusajja kyaggwa kutambula bulungi era tubasanze bangi ne bagamba yali mukamuwonalebo gundi naye bwe batwala ne ku kooti nga tebawa baana buyambi ekibuzo ne kijja omuntu bw'omwagala nga minisita ninamuwa namawa bw'omwagala nga minisita oba honalebo ekisanja kya myaka 5 oluvannyuma lw'emyaka 5 bakyusa naye njagala omuwulire ani agenda okukeera ku makya akyusa enkuba kyeyo nange maama asobola okubeera n'enkuba ekyeyo omwana wange Sophie nze kyenkoze kyeneekakasa bantu bangi abagenze ebweru ne bakuba ekyeyo Gani mama we teyalinnyayo taata we teyalinnyayo future ngeri si buli alinnye ennyonyi nti ategeera era muva wano ne mugenda eri so ne wano osobola okusangawo omusajja wange ne tukola ne tusinga era mu abali babeera nga ne batwegomba kiri bwekiti ekyamazima katuli ku mazima ko gali reality omukazi zaala ng'osobola okwerabirira omwana wo aiva machi mukama bwakuwuliriza mukama bwakuwa chance n'ozaala mu musajja ategeeza otegeeza aliwa ng'alinako kaalinawo ng'asobola okuwaako ekitono
nawe n'obaako kyoyongerezaako ye muzaaliremu bw'obalaba ng'oleda olina gw'olina gwe just oyagala kumuzaala muzaazi mwana wo naye nze nga nze omusofu ng'oli ku mugagga nze banayembate amazima omwana wange muzadde wa ku mugagga nze nange neŋŋamba bwenti okwongereza oba azijjawo oba azijjawo yamanyi nze saagala nakimanya nze nkyongerezaako bwenti kyotaddewo olina generation kyeweekoleddewo mugenda gibuza Eddie future y'okutereera basooka kuzaala mu nkuba kyeyo weetonde simanyi faluku byakikoze n'aleeta Sophie n'aleeta Nanyonja Sophie ye yapangira Nanyonja nze munange temunteeka mu bigambo temumpaayiza Eddie ayina message gy'ayagala eyitewo omusajja oyo zerabagambye ebyo namubyogera mundeke naye nze ebbanga limaze mu kibuga ne mu Kampala muno n'emyaka gye nnina abawala oba abakazi abatambulira mu bigulu mwewale nnyo okutwala abawala ababasinga obulungi n'endowooza ew'abasajja bammwe mawa baguze mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time